batambuliza kakuyege mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo olwaliro badde mu kitundu ekya Nakawa West. Wabaddewo okuyisa ebivulu mu makubo ng'abantu basimbudde mu maka ag'omubaka Joel Sanyonyi era akulira oludda olwa gavumenti mu palamenti. Bano we batuukidde ku kisaawe ekya Eden ewakubiddwa olukuŋŋaana, enkuba ebadde etonnya kyokka nga kino kirabise nga tekibayigudde ettama. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya akulidde mu kukwasa Ssenyonyi akabonero k'ekibiina akamanvuuli era n'asaba bannannakawa West okwongera okumwesiga. Joel Sanyonyi manvuuli ajiwanike akuweereza abantu bannakawa mbadde mulaba ng'abaweereza ng'akola zi medical facilities ng'adonatinga ebintu mu malwaliro ng'akola ng'abatuukako abaleetera ebyobujjanjabi n'ebirala. Mulabye ng'akola ebyemizannyo. Buken Ali ng'amanyiddwa nga Nubian Lee era ng'ono y'avuganya ku bwameeya bwa Nakawa alaze byateekateeka okukola singa abantu b'e Nakawa bamwesiga ne bamuwa akalulu. Genda mu malwaliro ga KCCA nga teriyo ddagala nga teriyo n'abasawo otiikinga ki umbrella mwabakola enzikiza mu zigeto zaffe otiikinga ki umbrella mu bamaama abeetaaga zi basarize otiikinga ki umbrella mu abavubuka ababulidde emirimu otiikinga ki ate nga tugenda basikiringa kubanga twetaaga kubawa ddobo si kuba okyayo bwoki si wekiri obeere n'eddobo ogende wevubire engege ku Sabulenya Kota Master si wekiri ensonga z'e Nakawa tuzaawedde. Meya Nubian Lee Buken Ali mukitegedde ate buli bwamu tugende nga tutiikinga maama. Ssenyonyi yeebazizza abalonzi okumwesiga ne bamuyiira obululu ku mulundi oguwedde era n'abasaba ku mulundi guno baddemu ekintu kye kimu. Eggwanga lyatutegeera kubanga mmwe ate bwe mwatuteekamu obwesige bwe twatuuka eri ne bannaffe abalala ne bagamba ono Wanakawa West gwe bateekamu obwesige naffe katumuteekemu obwesige ne bamba obuvunaanyizibwa obulala naye kulembera akakiiko akakosase nga tuli eyo tulwanagana n'agabbi. Mwabiwulira temwabiwulira? Ono wabula asekeredde abalowooza nti bagenda kumujja mu lwokaano olw'okuvuganya era n'akinoganya nga bw'agenda okusigala ng'ayimiridde ku nsonga za NUP. Awo yemmwe obuyinza yemmwe ababulina omuntu yenna agala okubakakasa nti obusobozi abulina ajje gye muli ngaffe bwe tujja ne tuwayamukko ne tubatunula mu munye kati abantu abo balekerawo okubatya. Of course balina ensonga lwaki babatya. Enguudo tujja zizimba, amasomero tujja gazimba, ebyenfuna tujja bikolako kubanga kisobokera ddala. Ebimu ku bireetedde abantu okumpalana mu ggwanga lino lwakwogera ku nguzi lwakugirwanyisa. Buli mwaka tufiirwa omutabalika. Omubaka wa Nakawa East era avuganya ku bwa Lord Mayor Ronald Nsubuga bali mwezo asabye abantu okulonda Ssenyonyi ate era naye bamulonde ku bwa Lord Mayor basobole okubaweereza obulungi. Ndayirira eggulu tetunaba kufunayo lopu muyinsu y'eggwanga yekala musajja omulimu gwa lopu yatasinze okukola mu ggwanga lyonna okumala emyaka paka ofuna independence. Sabakolera wano kati komawo okola wansi wabakama bange babaka ba palamenti naye nga bampeereza nze nempeereza ono ye mmeeyawo. N'abavuganya abalala ku bifo by'ababaka ba palamenti tebalemye kusuulayo bugambo ababadde bakuŋŋaanye. Bebaze okuwagira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu basebo ne banyabo byetuliko bya ddala ababirabyeko nooza temukirabangako ne luli temwakiraba. Kaliro ly'Oluwawa lyali limaze emyaka 10 nga liremedde enguzi. Ssenyonyi bwe yajja eddwaliro nga lirituuseewa. Abali wano mikwano gyaffe baleeta akalulu ka umbrella, saba akalulu ka Joel Ssenyonyi, saba akalulu ka Kyagulanyi Ssentamu, umbrella tiikinga ab'Makindye West bagambye umbrella kwe batava ab'emikwano mwebale
nnyo. Sebogen Joseph ne Mwesigwa Simon be bakusakidde gwira ino ku KTV Amalindi. Sebogen Joseph ne Mwesigwa